Twali awo ne batukubira akasimu. Waliwo ekinnya kimanyi oba kikyaliwo ku Mega awo. Muzeeyi wange bwe yalinga atambula nga akutte mu nsawo. Kati bwe yatambula nga asaze adda ku ludda lwa Mega waliwo ekinnya kye yalinnyamu. Kati mu kulinnyamu engeri gye yakiri nti amalako ekkubo n'akuba omutwe ku peeva ebbali awo n'emwasa wano. Kati ne tumutwala Mulago naye teyasobola kuwona. Enteekateeka ngeri muzeeyi gye yafa nga musajja mulokole. Tusuubira okusula mu lumba olwo ku Saturday eno nga 23 naye tusuubira okulumaliriza ku Sunday nga 24 essebo. Emikolo gigenda kubeera Kayunga Bugerere gye twamugalamiza wagenda kubeera emikolo. Ekyalo Kayunga Bugerere ekyalo bakiyita Kyetume. Ng'onaatera okutuuka e Nazigo. Essebo. Wotuuka wano ku gundi ate okwata eno ngodde n'ewaffe Ejjinja. Ngadde Ejjinja. Kati waliwo akaalo bakayita Kyetume. Essebo. Nkategeera bulungi. N'olwekyo njagala okutwala omukisa guno ssebo okwebaza olw'omulimu ettendo gw'okolera eggwanga Uganda. Naade tebannakutegeera badde njagala bakunoonyeeko kuba ebyafaayo ebiri wano ebya music wa Uganda biyitirivu byensanze kuba entambi zonna okuva ku bajjajjaffe Ssegamwenge ndabye nga zonna mukama wange matirio waali. Tekisobola kubeera kituufu kubanga bwe nakugambye nina alubamu ya Mwami Ssebatta bagiyita Teri Baddogo. Yeeno yennyini copyright njirina ensayininga obulungi endagaano gye ziri era nsaba ekintu kino tukikwata empola kuba kyemmanyi studio zonna Kasiwukira, Lusini, Exizoni, St. Gabriel, Haleluya. Endagaano tuzirina ez'ennyimba zino era twaziteeka dda ne ku mikutu gyaffe. Bamuzeeyi baffe balinga bakola ebintu bino kyalinga kizibu okugenda nga tewali kawandiiko era ebiwandiiko byonna tubirina tetulina tabbu yonna. Ennyimba eziriwo empya kuba waliwo ennyimba bazadde baffe ze baakomako. Kati nze muzeeyi wange bwe yali asemba oggula twakoma ku kooti y'amaka. Ekooti y'amaka eya Mwami Abudumulaasi ne olulimi lwange omugenzi Paulo Kafeero z'albamu zibbiri ze twasembayo naye kati music yenna yayambuka awo oyo tetumulinaako buvunaanyizibwa bwonna. Tekisoboka endagaano sayininge ziyimiridde ffe tetulina tabbu era omuntu yenna eyeemulugunya aba waddembe okuddukira mu kkooti. Oli bw'agamba nti olulimi lwange omugenzi Kafeero teyatunda bakitaffe baagula ate nga baagula millions and millions of money. Kati oli bw'agamba nti okugamba nti Kipepeo 2005 waagulibwa obukadde 5. Kituufu. That was a lot of money. Kati tubeera myaka emeka 21 obukadde 5 obw'emyaka 21 buleete mu myaka gino size zino ezaanite ze baasanze mu nnyumba. Omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, enja y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita
musanvu zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Eggulire eri walimpaako nalikola. Yes sir. Naye wakuba nti era lyajja ataleeta date nga mukubira amaze okubeera nga akola ki nga asiikibwa. Yes sir. Anyway, mu kusooka bayimbi ki abo bojjukira oba bannabitone be yakolangamu emirimu oba oliawo ne baganda be be yakula aba Uganda Music Publishers waliwo abaaliyo? Sijja kulimba nnyo kuba akaseera ako kaali kakuwunga. Muzeeyi engeri gye yatugendako nti yali yafiira mu accident. Sijja kulimba nti obwongo bwaliwo mu kaseera ako. Kubanga n'okulanga sijja kulimba nti nalanga. N'abantu abajja baali bangi naye sijja kugamba nti oba nsonga embu oba mwono yaliyo oba ono teyaliyo. Sijja kulimba mukama wange. Kubanga wenzijjukira olinga yaŋŋamba okufa kwe nti yafiira around Mega? Yafiira around Mega awo. Mega we yagwa. Yes sir. Okay. Kale bantu bange mwe abangoberera nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst njaziza Ntambi Rogers mutabanyi w'omugenzi Fred Mukubira oba FM Studios eyagulanga entambi zino. Era eggulire eryo abasinga musobola okuddayo ku Facebook yange naliwandiikako nga palaga nga Fred bwe yafa. Ndowooza mu mawulire tekyayita nnyo mu mawulire olw'engeri gyatugamba ekikanga bwe kyatuukawo. Muzeeyi teyalwala, muzeeyi yali alina emirimu gye kyagenze okukola mu kibuga ate ne bawulira ewaka. Kati naawe mwali awo nga muwulira simu evuga? Twali awo ne batukubira akasimu. Waliwo ekinnya simanyi oba kikyaliwo ku Mega awo. Muzeeyi wange bwe yali nga yatambula nga akutte mu nsawo. Kati bwe yatambula nga asazze adda ku ludda lwa Mega waliwo ekinnya kye yalinnyamu. Kati mu kulinnyamu engeri gye yakiri nti amalako ekkubo n'akuba omutwe ku peeva ebbali awo n'emwasa wano. Kati ne tumutwala emulago naye teyasobola kuwona. Kibi yali kikangabwa. Fena bwe bw'obulamu Mukama Katonda buli omu yamutegekera enfaayi lwakuba waliwo ate etiisa oli agenda kubuuza mbu ennungi yeri etya. Naye waliwo gy'oyinza okutuuka n'olaba. Nze mu 2007 nga tuyingira 2008 nalabako ekizimbe ku ssomero lya St. Peters. Ennaalya ekyagwa. Naye waliwo omusajja gwe bajjamu
nga ebyenda bikoze eki byonna bifulumye biri eno ebweru kati wano mu mukono ng'akutte ekikomando bw'ati bambi nga kyali kikangabwa naye nga buli omu ayina enfaayi kubanga bonna baafiira mu kizimbe ekyo naye nga buli omu gwe kikutudde magulu naye kubanga zaali floors 7 ndowooza ba inginiya abamu oba beetaaga ki kubanga we baakizimba baateekamu mpagi okuva eno wansi kati we batuuka eri we batandika okuzimba bateekemu zibulooka bakole ebisenge bawule ebisenge ate baatandikira waggulu nekizitoowererwa nekigira kyokka nekyewuunyisa gwe bayita foreman n'abantu abalala baalinga 3 babasanga ku gundi eyandibadde nga basement oba ku ground bo baali bakyali balamu oluvannyuma lw'ennaku ezo 2 kitiibwa kiba kya mukama ekyo kubanga okusanga omuntu ng'ekizimbe kalina egudde ne babasanga ennaku 2 nga mukyaliyo kiba kisa kya Katonda kyennyini mukama yamukolera enteekateeka kituufu anyway emabega awo wantegeezaako nti olumbe lwa muzeeyi muteekateeka oddusulamu okulwabya enteekateeka eyo eriwo ddi? Enteekateeka ngeri muzeeyi gye yafa nga musajja mulokole tusuubira okusula mu lumbe olwo ku Saturday eno nga 23 naye tusuubira okulumaliriza ku Sunday nga 24 essebo. Emikolo gigenda beerawa? Emikolo gigenda kubeera Kayunga Bugerere gye twamugalamiza wagenda kubeera emikolo ekyalo Kayunga Bugerere ekyalo bakiyita Kyetume ng'onaatera okutuuka e Nazigo essebo. Wotuuka wano ku gundi ate okwata eno ngodde newaffe Ejjinja ngadde Ejjinja kati awaliwo akaalo bakayita Kyetume essebo. Nkategeera bulungi eyo ndowooza ndina mukoddomi wange Kimuli Joero abeera awo mu bitundu byawo ajja kubeera ndowooza ajja kubeera nnyo musaale okubeera nga atuukaawo nange simanyi sinategeera programu yange eya weekend oba oli awo muzeeyi Kase bakitegeddeko? Muzeeyi Kase badde tebannandowooza kufuna kutegeezebwa naye kyemanyi bwe tuyita ku mukutu guno ogwa Muzungu David mwami Muzungu David ogulabibwa ensi yonna kuba wateekayo olina ebirango by'oteekayo naye ate abantu abankubira oluusi nga nze sinnabiraba ali wano naye ng'ali mu Amerika ali e Bungereza yakutegeezezza dda nti kino ne kino n'olwekyo njagala okutwala omukisa guno ssebo okwebaza olw'omulimu ettendo gw'okolera eggwanga Uganda naade tebannakutegeera badde njagala bakunoonyeeko kuba ebyafaayo ebiri wano ebya music wa Uganda biyitirivu byensanze kuba entambi zonna okuva ku bajjajjaffe Ssegamwenge ndabye nga zonna mukama wange matiriyo waali ngezaako lwakuba waliwo abanyoomoola emirimu gyaffe gino ndaba omanyi ffe abamu batuyisaamu amaaso kyinzi oba kinandigambye waliwo abantu abakoleredde Kadongo Kamono n'omutima ogwo waliwo mukadde waffe Saalongo Kadongo Kamu Ekibuye wemwogerako mba sikoze kibi kubanga ffenna abali mu mulimo guno ogw'okutereka bino yatusookamu then ne wabeerawo n'omwami omulala ali ku lw'essalaamu okwo ye yakwatanga bivulu ebyo era ebivulu ebisinga akola ki abibeeramu kati beba abantu benandirowoozezza kituufu tuli ku mitimbagano gino TikTok biki nga abantu okusala oluyimba n'otuulamu n'ogira bwoti sisuubira nti kyekintu eki waliwo abantu abatadde mu millions and millions okubeera nga bapreservinga ki ebintu bino ffe abamu ndowooza nze si kwewaana naye yinza okuba nga ndi omu kuba kyasinze okulamaga ew'Abaganda baffe abatuva ku maaso naye ng'ekyo gwe kimanye nti buli lugendo lw'engendamu ekitono abiri galina okubeera nga gakola ki gagwa naye nga tukikola passionately kubanga kyekimu okubeera nga tusobola okwapreciatinga services Baganda baffe abo gye bakola ki
tebaleka naye tebakolera eggwanga nandirowoozezza nti banditunuulidde ne ba appreciating abantu abo naddala omwami nga Ssalongo Kadongo Kamu. Si yekka naawe mukama wange kuba bwe ndaba ebyuma ne ssente z'otadde mu mulimu guno n'ekintu kino okuuma ebintu bino nti kati nze nga Ntambi Rogers eyasigala mu bigere by'omugenzi mukubira nti nsobola okutambula n'ensanga eggaali ekozeeko eyakiweewa butuufu nga matiriyo mata akyaliwo Abudumulasi oba abantu baffe bamulengera bwe muteeka wano Abudumulasi mweziri omwo kitegedde nga n'ezimu zikyali mu buveera kituufu olabira ddala ng'abantu bano bateekamu kinene nabo gavumenti ebalowoozeeko nja kusaba yenna atwala ekintu kino babalowoozeeko nammwe kuba tenandowoozaako kubanga saagadde mbeere nga baganda baffe abalala abalya mu nsi yaabwe nze njagala bakole ekintu kimu okukola ekintu ekyandirabise ekyawamu ekisobola okubeera nga ye Center of Kadongo Kamu oba Center of Heritage naddala mu music kubanga nze bwe banandowoozaako yes bagenda bandeetera obukadde 5 kubanga bajja kuntunuulya nga bwenzijyamu naye obukadde 5 obwo ojja kwesanga waliwo abayinza okubwetaaga abantu abasoba mu 10 nga bandibadde basobola okubunyumirwa ne bubayamba mu malwaliro biki naye singa bakeera ne beegomba ku nsi kubanga kino ndabye Honorable Nyombi Tembo owa UCC agenze alambula abagundi mwami Nyombi Tembo ekyo kyokola tekimala teekawo ebintu ebisobola okubeera nga bikola ki kino ekivulu kye baliko ataakulaba ndowooza tekimala kube bandibadde nga bateekawo ebintu ebisobola okugira okuyamba abamuzeeyi baffe abo abaagenya nga tebakyasobola kubeera nga batambuza bulamu okubeera nga bakola ki kubanga kati tugeze singa Kadongo Kamu ye wa UCC Kadongo Kamu ng'erina radio station n'abamu bandibadde baweereza okwo era nga naye ayekumusaala ogwandibadde ogwa gavumenti oba ogwa radio station eyo ate nga balina n'amagezi ge bandyagadde okuwa eri eggwanga yes abamu bandibadde baweereza ku TV twandibadde tulina recording studios kubanga bamuzeeyi abo bangi tubamanyi nti baali beesunira endongo oba baali bakafuluma okuba endongo n'obwongo nga bwogi ate nga kati bukyali bwogi bandibadde mu studio ezo nga be bazimbira abaana endongo zaki ze bagenda okukolera mu production tekitegeeza bamuzeeyi abo bandibadde babagaseeko naye osanga nga oli bamuwaddeyo 10 oli ne bamuwaayo 2 olw'amaanyi go ng'ebagalaba gwe n'oba ng'oweddeyo naye twagala ekintu ekiri continuous nga kisobola okubeerawo ku generation eno nekibeera ku generation yensonga lwaki nze wenkola ebyange seewaana era wenfiisaayo kenfiisiza nenkola kino nenkola ki nenyimiriza kati olaba wano ndi mu kuzimba studio ndoozi esookedde ddala nga ya Kadongo Kamu mugenda kubeera mu audio mugenda kubeera mu video nga kati kuno okukyaza tuhostinga ne tunyumya nga abakola ki nga biri free omuntu jangu onyumiza abantu nga wooze kati kyekintu kinandirowoozezza minisita wabanga alwana okubeera nga agatta kuba Kadongo Kamu oba abayimba abeemabega kyekyo ekisinga okube tulina abantu abakoze waliwo omwami aliko bamuyita Bob Muzika gayo oli nkyayagala okumusisinkana naye ndowooza tanasiima kubanga ajja kusisinkana naye nga Bob y'omu ku bantu abakuumye ebyafaayo ayina empapula z'amawulire okuviira ddala ku mpapula ziri ez'emabega yagenda ng'asalangamu obundu olaba njagala okutuukawuko ndabe butya ye bwe yabikola omanye gakuweebwa munno ate woba nga tosobola kwegomba oba tosobola kukola ffe tutambulira mu bulamu bwa kusoomozebwa buli woofuna okusoomoozebwa ekyo kikuwa amaanyi nti kyogenda okola kigenda kubeerayo anyway Sseruganda mu bugambo bw'obusemba nsaba ofunze tusiibule ate oba oliawo
tukole n'ebirala. Amiina, neyanziza nnyo omukisa guno gwompadde Yes, mwami Muzungu David. Njagala okutwala omukisa guno okusiima omukutu ogwa Muzungu David Kadongo Kamu olw'okumpa omukisa ne bankyaza. Omwami ono akoze omulimu gwa ttendo kubanga taba kuba ye nsuubira nti wano sandituuseewo. Njagala okwebaza abantu bonna be tutambudde nabo. Njagala okwebaza abayimbi b'eggwanga kuba mwebale kusomesa, musomesezza entambi zino ziyambye. Aye n'ekirala ekya copyright engeri gye kyazze mbadde njagala tukikwate mpola mpola kuba abamu bano omulimu guno tugubaddemu gutulabiridde, gutuweeredde, gutukuzizza, bakitaffe bagutulekedde, naye tulina okugukwata empola empola kubanga bingi ebiyitingana mukulu David. Tulina okwetegereza copyright eyo kuba empapula zo tuzirina. Endagaano ezaasayiningibwa abayimbi nga baziwa bakadde baffe, bakitaffe bazitulekera. Nawulirako era tuzirina. Nawulirako omwami omu yali mwami Kenzo agamba Mzee Sibata kati musanyuke baali bateeka gonde copyright ya myaka 5 eyo biki myaka 7 kati okulya ebintu byamwe bibaddidde naye nga kyali kituufu. Tekisobola kubeera kituufu kubanga bwe nakugambye nina alubamu ya mwami Sibata bagiyita Teri Baddogo. Yeeno yennyini copyright njirina. Ensayininga obulungi, endagaano gye ziri. Era nsaba ekintu kino tukikwata empola kuba kyemmanyi studio zonna Kasiwukira, Lusini, Exizoni, St. Gabriel, Haleluya, endagaano tuzirina. Endagaano tuzirina ez'ennyimba zino era twaziteeka dda ne ku mikutu gyaffe kweziri. Ntwala omukisa guno nno okwebaza abantu ba Wumpa. Ndowooza ndabye ebiwayi ebikolagana nga bikwatagana. Naye ekiwayi kya Wumpa engeri bo gye bakolaganamu oolyawo ayinza okubeera ey'enjawulo. Kubanga ekifa owa Haleluya kikwata ne ku FM, kikwata ku Lusini, kikwata ku United, kikwata ku Kasira. Fenna. Era tolowooza nti ogenda kubambira FM. Obambire FM. Egenda kuvaayo nga bode. Era bode bwe kiri. Ojja kubeera olyawo Kakande nga atuuse. Sekuyitale waffe mwami Kakande mutumiddeko nnyo. Sajja w'amaanyi nnyo era emirimu agitambuliza ddala bulungi. Kakande we nategeerera amaanyi ga Wumpa. Ne reasoning ya Kakande ku ddiiro eyali eggulu eyali eyo bayakawumbi kamu n'ekitundu eyo eyali etwaza kipeepewo n'enyizimu ku nnyimba za Mzee Sebata. Enategeerera nti bano abaana abamu bye baliko obaolyawo tebabitegeera bulungi. Kituufu bamuzeeyi baffe balinga bakola ebintu bino kyali nga kizibu okugenda nga tewali kawandiiko era ebiwandiiko byonna tubirina tetulina tabbu yonna. Ennyimba eziriwo empya kuba waliwo ennyimba bazadde baffe ze baakomako. Kati nze muzeeyi wange bwe yali asemba oggula twakoma ku kooti y'amaka, ekooti y'amaka eya mwami Abudumulaasi ne olulimi lwange omugenzi Paulo Kafeero. Za albums 2 ze twasembayo naye kati music yenna eyayambuka awo oyo tetumulinaako buvunaanyizibwa bwonna. Anti kati yoliwe yali abalaga nti bino byonna bibaddidde. Tekisoboka. Tekisoboka. Endagaano sayininge ziyimiridde. Ffe tetulina tabbu era omuntu yenna eyeemulugunya aba waddembe okuddukira mu kkooti. Oli bw'agamba nti olulimi lwange omugenzi Kafeero teyatunda, bakitaffe baagula ate nga baagula millions and millions of money. Kati oli bw'agamba nti okugamba nti kipepewo 2005 wagulibwa obukadde 5. Kituufu. That was a lot of money. Kati tubeera myaka emeka
21 obukadde 5 obw'emyaka 21 buleete mu myaka gino size zino ezanite ze basanze mu nnyumba bibuzabuza. Okay, kale bantu bange tubadde n'ekikaya college and vocational school ne tubeera ne new subsea fashions kwosa Be Easy Hotel and Bar wali Ensago. Kale mu bugambo obusemba nsaba Ntambi Rogers osiibule ku bantu. Basole banyawadde batulaba. Njejjukira okubategeeza nti olumbe lw'omugenzi Mukubira Fred tujja kubeerayo ku lw'omukaaga tujja kuba tulusulamu ku Sunday lwe tujja okuba nga ate tulumaliriza. Mbeebaza okutulaba ne bakasitoma baffe be tukolagana nabo tubeebaza nnyo mwebalire ddala. Olumbe lw'abalokole lunaabaamu emikolo gy'embuutu kubanga ennyimba ezo zaatunyumiranga kati ffe otwajjanga nga twekuusa mbu tuli bako nga baba bakuteeredde eri akasiisira omanye ebisobola ogendereyo kukasiisirako omuko. Kaakati olumbe lw'abalokole ndo lwakyukamu tuteekamu nnyimba zitendereza omutonzi bwe tutyo balaga omusika. Kale bantu bange mubeere bulungi mweraba. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road.